Oliku the sidelines ne Joseph Tamale mirundi jala kwongera kwebaza gwe munaffe atulaba asubscribinga okola ddala bulungi abakomentinga bannaye mwebale comments nziraba era nfuba okuziddamu zonna arguments ezo nzaagala abamu wa advice abala mwagala mirundi nnyo mwebaza byakola mu mwana sebo baka bubeera ku mukutu nga bujjudde bagamba yeebale mutuufu nnyo ku kino nakiri alo yaga nti abantu bali kutegeera ofudde omusajja wa bazone bali mutegeera afudde kale byonna twagala kwebaza mirundi oli musomi wa butabo ate oli muwandiisi wasomye katabo kana abagereka bakasomye nekasomye kalungi as a writer, how do you evaluate the work? No, you see, what is the purpose of writing a book? The purpose of writing a book, you can have money in the mind. Money. You can have abantu abasinga obungi abagenda okufuuka ba president. This is an American style. You write a book. But me, when I read Nabagereka's book, mutunulia mubika bisatu. One is not a traditional Nabagereka. What do you mean? It's not a traditional. See, Nabagereka wa bulijjo. Yes, yasoma. Okay. Kakati omuntu eyasoma aba alwana ne culture okujjako nga wagikuliramu. Omuntu eyasoma to work in a monarchical institution or a feudalistic institution ekulema. Okay. Yes. This is why some of us tugawadgalidde mu government eno eriko bannannyiniyo. Kakati nze bwegitunulira neŋŋamba tolowooza nsagala privileges naye ebbanga lye nagimalamu nakitegeera nti waliwo abannannyiniyo abaagala okukozesa ng'omupakasi sente zirina bwe zibeera kakati gwe nojja eno mu bantu ate bo bwe bategeera nti bamaze okukunukisa okuwunya ne bakuddukako kyennabalabako. So you think Nabagereka si olyo si be babaddewo balonda nga bamuje wa gundi is a modern kakati Nabagereka najja asanga ti this kingdom bwogitunuulira Mayiga yagoba abataka. The initial people to fight for Kabaka Mutebi bwe yabataka. Mutebi changed. Osoka yali Saabataka. From Bataka, n'afuna ba businessmen ba Mayiga. Yes, the Bataka who were very powerful, bano ba Mayiga batunuulira nti we cannot return the Buganda back to its former state. Okubale government esolooza omusolo bikiri gyonetiya ne bakigaana. Kaakati ne batandika kutunda ttaka lya Kabaka. Ne badda ku bintu byakufera bantu. Tugenda kuzimba amasiro n'ofera. Bamakubo yakutunda ttaka kukola ki? Kati ye kyali alowooza, Mayiga alowooza tubonyaga n'obalagawo development oddamu n'obanyaga. Human nature is tosobola kunyaga abantu bali mu group emu. Kyobola mu Uganda temuli mu garanti. Mu Uganda tebayinza kukuguza simu nti essimu eno eriko garanti ya myezi 6 eba nfu. Mu Uganda temuli higher purchase kubanga bona ogula ekintu kya higher purchase nekikola omwezi gumu nekifa. Ujja kutegeera nti batunda bifo. Tegedde bibiri. What is a traditional Nabagereka to abataka yes. Babakuba. Kingdom. Abataka anawe weak force. Kuba Museveni ye alowooza nti abataka bangu. Nabaga nti abataka ba Buganda ne Kabaka tabasobola. Era Kabaka teyasooka kubeera Saabataka. The first Kabaka to become Saabataka was Mutesa the first. Ya centralizing power yonna n'agiteekako. Saabalongo Saabataka buli wamu wonna naggalawo. Otherwise abataka ba Buganda bali very powerful. That was the intention. Saabalongo means yenze Saabataka yenze Saabagundi tasked with. Era naamini naye yatuuka ekiseera n'akugamba teri ekigambo president kuyitibwa muntu mulala. Amini yakola dikuli. President wa president wa. Yes. You are confusing the people. Concentrate. Oyinza okusanga musajja waka nga omukazi we ayita muzzukulu we mwami nekimukwasa ebbuba tinaye ddala bwe biyitirayo evvubuka lyayita mwami vubuka kkulu
kisoboka zinaitanga mukyala kojja mukyala ange mukyala yonna gandi malanga nti mukyala kojja so kakati kiraba kakati ekyokubiri nti a lot of conflict as the president nga bwolaba yuti ne institution bwezifaanana ne begaba maka n'okula batandika okukayina property eyo naddala nga bava mu bakazi ab'enjawulo kakati today Nabagereka ina challenges ezi satu nga bwemba gama whether we want it or not Museveni must retire kuba he is not immortal. Museveni is a human being which means he must go at a given time. Waliwo lwotuuka Museveni ajja kutuuka mu African Union oba mu East African Community nga ye yekka yalimu. Waliwo ekiseera lwova ku mbaga n'ogamba nti mukyala tugende abayayi batandise okukwata mu Gomesi. Waliwo ekiseera embeera lwekujja ku mukolo. Kakati whether we want it or not, the Kabaka ayina naye is a human being. Kakati katubuuze, in the case of Kabaka's demise, what would be the role of Nabagereka? Talina ate muwaki kuba Queen Mother yazaala Kabaka ntalina mwana mulenzi. Anti mbetereza nti yasigalanga Queen Mother. Atati mama we mama wa mulala kati yayogerwa te. Mama wa Semakokira ali Bulaya asoma. To prepare herself for Queen Mother. Toyinza ku bana abegidi abenna mirembe. Bagenda ne babatiza omwana oyo. Ne bamutwala oyo mulangira ne bamutwala ne Nabagereka. Nti to protect the Kabaka, but it comes at a time will he accept aja kukiriza nti mama wa alikekebwa paka kufa. Time comes. Yeah, but ashikiriza yes. Mama wena yaenjoying. Yeah. So kana Nabagereka is looking at this Queen Mother lolo ya Namasole tajina. Namasole ye Queen Mother. Ofuuka Namasole ye mama wa Kabaka. Ye mama wa Kabaka. In event that Kabaka oli agenze. I can abdicate. Mutibi can abdicate. Oh, yeteka limukiriza. So kanti nafuye. Nafuye. Ngonze. Chikiriza mbuga ngachali mulamu. Kakati ekyo ate baba Katoliki bafuna Papa Emeritus. Ekyali tekiba. Ebintu byonna bisobola okubeerawo. Ye Queen yagaana to abdicate why? Kyali sensi yali temwagala. Ye Queen nasala amagezi. Inima yabusensi bajja mukkiriza lwampaka. Era bwe bakola. Era bamukkiriza lwampaka lwapatali babakuba kyali. Ekyokubiri nti abaana be bano ne beekyankuula olwannyaabwe. Bategeera nti Diana battamutte. Kakati ono n'ategeera. Abatya. Bayinza okwonoona obwakabaka ne bukomaawo. Yes. Kakati Nabagereka akimanyi nti in absence of the Kabaka of any case, kakati Nabagambi, can we contemplate a queen? Nabagereka okufuuka Namasole. Muwala wanyina okuba nga tokkiriza Queen. Naye Omuganda ali conservative. Atagala na mwana muwala kusikira bintu bye. Ayinza okukkiriza Queen. Muyinza okukyusa kaniti kye impule ennaku zino Abaganda basikisanya abaana. Naga nti kati Kabaka bw'avaawo ofunewo n'abakya. Uganda bannabaganda. Anti nkubuulira. One Queen. The only way of giving the current Nabagereka a future role in the case the Kabaka abdicates when the Kabaka dies is to make her daughter a queen. Which is unlikely. Kakati bwekibanga Buganda tekkiriza Queen. Omanyi mulimu Abajapan. Obwakabaka bwa Japan bumaze emyaka 13 nga bulina existence. From 1969, Abakabaka bwa Japan tebwafuna mwana mulenzi. They started debating the possibility of a queen. But their culture states Queen omuwala omumbejja bwafumbirwa. Afumbirwa bakopi. And when you marry, you cease to be a mumbejja. Ate tafumbirwa Baganda be. Afumbirwa mu bakopi. Kakati until oba ba manufacturing manufacturing Crown Prince mukazi we yagaana okuzaala. Bamujja mu banka ne bamuteeka corporation n'atazaala. Bamuteeka corporation nene nnyo n'atazaala. Ono omutwe we n'azaala.
omulangira gwe batunuulidde. So if the Japanese cannot contemplate a queen, era ojjukira nti nekyejjisaawo Anglican Church yokwekutula ku ekereziya bwali kufuna queen. Henule yazaala abaana bawala. Kakati at that time nga tebalowoozayo nti queen asobola okufuga eggwanga. Kakati oyo namwandu yali ava Spain. These monarchs used to marry from different monarchs. Kyobola bambagamba ti singa abeebunyolo bafumbirwa wano oba ttolo bawa. These are people who have grown up in these institutions. Bo baba bimanyi. Kakati the Spanish king was a young man nga ono namwandu yakuuma Spain yakuuma papa e Roma. Singa we namuyense singa the Spanish king insisted nti namwandu afumbirwe Henule. Mwana wase omwana wa muganda muka muganda. Kakati mu Deuteronomy Bible yetugamba simanyi oba abasooka muligenda mu ggulu kubanga Bible yekugamba tulabanga ku bwerere bwa mulamu omuntu Deuteronomy gwe yatugaana okulabako mulamu nate mwe muka muganda okona bukonya. By the way, yes, the Bible is clear. The Bible is clear. The sister of your wife abera muko is tolaba ku bwerere bwe tosobola kulaba bwerere. Yes, kakati ate mu kakati omusajja bwe yagaana okuzaala abaana abalezi n'azaala bawala. The people quoted the Bible. God has cast you because wawasa namwandu wa muganda. Walabye ku bwerere bwa namwandu wa muganda. He wanted to divorce, but the Spanish king intimidated the Pope. If you give Henry a divorce, then I'm going to withdraw my soldiers and it will collapse. So the Pope refused to grant this man a divorce, Henry. Henry called the cardinals. Nabaganga, Papa we Roma tava mumwe. Of the two, obwakabaka bwaffe bufe kuba sirina mwana mulezi nga namwe musomye Bible mukitegedde nti God has cast me twekutuleko. But eventually you have Queen Mary, you have Elizabeth, you have Queen Victoria. So society changes. Has Buganda reached this level of having a queen? Change from a king to a queen. Yes. So if it doesn't, legally under the law now, the succession law now, the normal succession allows any of you should can succeed, but it's not culture. Kakati nze bwe ntunulira Nnabagereka, Mulaba is preparing the country for any eventuality. The most controversial part of her book, be Balongo. Anti ye, yaganti God blessed me, blessed us. Oluzungu lwe lutawanya. He blessed me yes, with the twins. He blessed me with the twins. Yes. Jade and Jasmine. Yes. Kakati ekyo kikireeta crisis. Waganti blessed me and blessed us. Blessed me. Aba ategeeza. Anti egundi bwejja nti abalongo baani kubana kugamba ti mu Buganda buli mutaka alina omukolo gwakola. Nti abaana bwe baba baana ba kabaka nga bambejja balina okutwalibwa wa Kasujju Lubinga ne banjulwayo. As you take your children to your parents, jjajja w'abalangira ye Kasujju Lubinga. Anti military police ya Buganda nti Kasujju Lubinga abalangira bano yabawa ebyalo gye babeera. Kati in the case of the demise of the kabaka nga kabaka akisiza omukono abalangira bonna bali obwakabaka babayoola kiro nebakuba mukomera ewa Kasujju Lubinga. Kyovolaba bakuyita okubinga. Kati abawonyeewo Katonda bwe yayambye ne badduka ekiro babinga, baddukira ebusoga, baddukira ebunyolo, baddukira ekiziba kubanga bwe batadduka babeera mu kukomera. These balangira, after the selection of one of them to become a king, this one become gundi virtual prisoners. Lwaki Mengo teyasidikira kintu ekyo? Kabaka okwandi Nnabagereka n'atokoza akatabo, kabaka n'atulabika, Katikkiro n'etaba muntu wa Mengo. Yes. Lwaki tebakisirika? Anti kitegeeza is fighting, the battle is erupting out.
but eri mu lubiri because this woman is an educated woman, believes in the power of the pen. Era olaba akatabo ako teyakawa ba Buganda Broadcasting Service. Akatabo yakawa ba nation ki? The next media. Yeah. There are times, if you feel aggrieved in this government, can you take your story to New Vision? No. Bajja kuba esimu bakugambe nti omusajja ayagala tuli ebbaluwa ya resignation egitwala mu New Vision. Before the New Vision print sheet, publishes it, bajja kubuulira abantu mu government nti Muwanga alese wano ebbaluwa yaki bakugobe. It will be preempted. So she abasala okukola gana akyali badde kiwa mileage y'amaanyi television yaabwe Uganda yakibamma yamanya tekijja kufuluma. So ye yasoma public relations era nze nabagamba ti problemu ye is one nti Mulwana ye yamuleeta. She was identified by Mulwana. She came as a public relations manager ku mukolo gw'aba Mulwana ogw'abamakolero. Kakati Mulwana died early. Mulwana would be nga yalinga kitaawe muki kuba Mulwana yali w'amaanyi nabagandi Mulwana twamulwanyisa ne wava munno ku mbaga ya Kabaka baali batonye Benz ng'etonye Benz Kabaka awasizeemu bafuneko publicity nga bino ebyemutieni byolabaamu. Kakati Mulwana n'agala okulyako ssente nga yayagala bagule Lexus ne bakuba wava munno nti Benz nyimpi omugole mumpi tajja kulabika. Wava munno naye n'asala amagezi. Mulwana bw'aleeta Benz bw'aleeta ye motoka Lexus n'agituusa Entebbe n'agiva ogireeta mu lubiri ab'Embogo ne bagizira. Ab'Embogo bwe bakongojja Kabaka ne bagizira. Kabaka yawasiza mu motoka ya Labi Mulondo era Mulwana was forced to pay money for another car. Ebintu by'Abaganda ab'Embogo bagigaana be bakongojja Kabaka. Owaabwe ye yali badde okugula emmotoka ya Kabaka mwatambulira ne ddereva we Wambogo. Wambogo si wa Mamba. Era n'ako akayanja ke bayita akayanja ka Kabaka Mwanga wanted nti basima akayanja ako nga katuuka emyunyu ng'atambulira ku lyato lwakuba tekinologi yali tamwino wattuwa kitakaali tuuseeyo. Anti bamwetikanga bwetisi bamwetikanga ab'Embogo kyekugamba nti abalongo bano ekibaleetako obuzibu nti buli Muganda ayina loolo gyakola mu Kabaka. Babalongo baani mirundi sitakuleero nina wenkoma. But what is important nti omukolo gwe no myamwe makiwamaani. Let her explain. Omanye ebintu bino bigenda bigoberera. At one time Baganda basabasajja Kabaka bamuga nti si muganda waabwe. Yes, ne bamudisowning. Until eddami lya Kabaka Mutesa libaalijjayo. Tukonfirm. Kakati ebintu bino gundi waliwo omukyala yali yesimbyewo kuba vice president mu America. Kyalo yava Alaska. Yamugamba nti yali ayagala Russia Alaska esigale mu Russia kubanga Alaska kyali kitundu kya Russia gundi n'ekigula America basangamu amafuta mangi ne gold. Naye omukyala oyo bamubuuza bamugamba nti gwe muwala wali pregnant muwala we yafunye olubuto ku lujja gwina vali yagamba nti our family is as common as yours. What can happen to my family is as ordinary tuli bantu. Omwana wange yafunira olubuto ku lujja nina olubu yalikuze. Ekitabo kya Nabwe kanze bwe nkisomye samara yange yandibadde nti kyendaba mu kyenga lesson nti oli ne bwaba n'ebitibwa ebyenkana bitya omuntu asigala muntu akobuntu kali you remain as ordinary as possible. This is what she wanted to mean. Nti byemunawulira
nebyemunaalaba oba ebinanjogerwako I remained a human being. Nange ndi muntu nyinza okunafuwa n'amaanyi esanyuka nnyiga. This is the story. These people bali tebayagala kyogerako kubanga abantu abamu bw'osoma gundi conflict resolution tukugamba some wait others to handle problem, some take it head on, others nebagikola kubanga reka nkubuuza, what's the difference between Bishop Kiganda, Gundi, Pastor Bujingo ne Manjeri? They all divorced. But the newspapers ababukedde olwokuba baali bakuba Gundi, baali bakuba Bujingo nti akolera mukozi, bo bamukuba nnyo era enjawulo yokka eryemu. In the case of Pastor Kiganda, bukedde helped Pastor Kiganda to marry with the woman nti yakwana omusajja omugusu asika chapati to justify divorce. When it comes to Teddy, Teddy gwe bafuula nti Bujingo talina to victimize Bujingo for Teddy. Yes, for Teddy. Bujingo afuuse Haji alina abakazi babiri nga divorce tebagikkiriza because bagikiriza eyamanjeri naye bagivaako kuba teyali political. It was not political. In fact, for me, the Mengo people have handled this issue very well. Oh, very well. Yes, for the first time. Very well. And pursuing this embarrasses the Kabaka. Anti kyenkubuulira kagame ekisigalawo ye yabakubuulira has Kabaka denied gold anti bwetu tekati ekyo bakiriseeko kakati gwevaayo bakireyimigo bababo kubanga bwe kiri era nze nabagamba nti waliwo omuntu atamanyi kukola sente. Ekintu kyonna kirina okuba controversial okukola sente. Tekakati nitunuulira omukazi nga Kisaaki omulamuzi. If Kisaaki judgment nga yagiproducing mu katabo, people are itching to read what is there. Akola sente ate nga Kisaaki kye yakola kyakolebwako dda. In 2011 waliwo omusango petition endooza Besigye yawaabira Museveni. One of the judges refused to read his judgment. Genda okibuuze ekitegeeza nti naye yali analifayinzi, but what he did waliwo omulamuzi omu eyagaana okufulumya judgment ye, which means yali agamba nti okulonda kwakoze eki tukuddemu. Kakati ono Kisaaki bo bali kye baakola nabagamba nti Kisaaki obusungu bwe bwe buva. Kisaaki yakola ebigezo n'abasinga nga yamuddira ye Bagemeyire kubanga Museveni was floating the idea of having a female chief justice, the first female chief justice. Kakati bano ne bakuba Bagemeyire bamugamba nti omwana wa muganda we tojegera Museveni yagamba nti bayireveewo omwana wa muganda wa Bagemeyire yali Makerere ng'asoma busawo nebamugamba nti yasse girlfriend we omwana gwe basanga mu bikajjo bya Meta. The boy was acquitted. The boy finished Makerere University where I had to do a course of 5 years. The time when this girl was kidnapped and killed in bikajjo bya Meta, the boy was attending night prayers in Makerere bali balokole bombi. Bano bakireeta bakubaani Bagemeyire olaba bwe baamutwala eri ng'aliko kakiiko ka landi baagala omukubirayo amasasi n'abaserikale abaali bamutta ne babawa ennyota ne babawa emidaali. Anti bano abaagala obusika, this government ebizibu byonna ebigirimu ti abaagala obusika tebavudde mu political party, tebavudde mu gavumenti. Abaagala obusika bo beyambisizza Sajiko nti awo mujeo teeko wono wange awo kubanga baagala sente n'ekifo
ate Museveni balabika bamuli kumpi nnyo tebamuleetera amanya bwegati nibajjawogawo nebakugjawo nebalekawo dona oba wakagenda nebamuwa sente nebakanyuga ejirikiti erigwetaba singa nze nakiriza okunjoga balinjoza singa ndikidoli kyenyini balintambuziza okumalakayo gundi kakati purobulemu yaabwe yeeyo nti gavumenti eno balinye ku bantu bangi erimu embarrassing questions nti how can Kadaga Speaker of Parliament become a minister nga buli kaseera otunulira munna atudde mu ntebe yo why don't you get it on the sidelines mirungi ogedde bulungi katabo kanalizinze bulungi ng'omusajja omwanisa naye omanyife bajjajjaffe ebimu tebabisanga mu butabo banyumyanga bunyumya ebirala byalinga bisoka endala ngeri endala nnyimba